If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga bino si birungi eri Frank Gashumba ononno nga yakulira abavandimwe mu ggwanga erya Uganda, musajja Munyarwanda era naye abadde nga akyogera era nga akikkaatiriza nti ye musajja Munyarwanda era be beeyita abavandimwe yagenda maaso n'okuba nga abakulira mu ggwanga erya Uganda era ebigambo bingi nnyo byawuliddwako ng'agenda maaso n'okuba nga ayogera. Bino nno ebigenda maaso n'okuba nga bitambula bivaawa okuvannyuma lwa Dr. Lawrence Muganga okubeera nga yagaanibwa obanga yasuulibwa akakiiko ka Parliament akasunsulamu amannya agaali galeeteddwa okubeera nga afuuka Minister wa Internal Affairs. Dr. Lawrence Muganga kye yakola yagenda mu bitundu by'e Mukono Esseeta ku malaalo agagambibwa okuba oba ye gagamba nti g'abazadde be ng'agezaako okupuruvinga nti ye si munnansi w'eggwanga lya Rwanda, nga bino byonna abikola ng'agezaako okulaga nti ye akakiiko kaamusudde nti olw'okubeera nti Munyarwanda. Wabula njagala okutegeeza nti Dr. Lawrence Muganga akakiiko aka Parliament Appointments Committee kaamusuula kubeera nti alina passports 3 oba alina obutuuze bwa mirundi 3 nga yagaana okuwaayo obujulizi obulaga nti yalinawunsinga obutuuze bw'e Rwanda, obutuuze bw'e Canada, then asooka aweebwe okubeera Minister owa Internal Affairs mu ggwanga erya Uganda. Ono yatuuse n'okwoza ku mmonye n'akaaba ng'agezaako okuprovinga nti bannange ndi Uganda, naye ng'agaanye okunnyonnyola lwaki alina obutuuze bwa mirundi 3. Kakati Frank Gashumba omu ku bantu ababadde complicated ennyo era ng'ono Gashumba yakwatibwako gye buvuddeko ndowooza gwali mwaka nga gwa 2017 ng'egimu ku misango egyamukwasa ndowooza impersonation. Gashumba baamusanga alina stamp eza buli kitongole ng'ayina ebyambalo ebyali eby'amagye ag'eggwanga erya Uganda. Bino byonna ng'abikola mu bumenyi bw'amateeka. Gashumba mu kumukwata yali agezaako okwerimbika mu kubeera omukozi oba omukungu mu ministry y'emu eya Internal Affairs, nga ministry y'emu eyabadde egenda mu maaso n'okuba ng'eweebwa Dr. Lawrence Muganga. Kakati nno wano ne wabaawo ekitagatta. Dr. Lawrence Muganga mukwano gwa Frank Gashumba baabadde bagezaako okulaba nga bamuwa obwa Minister obwa Internal Affairs. Mu 2017 Gashumba yakwatibwa ng'agezaako okwefuula ng'omukozi mu Internal Affairs. Emirundi mingi nnyo Gashumba awuliddwako ng'ayogera ng'ategeeza nti abasinga okutawaanya bo Abanyarwanda oba abavandimwe mu ggwanga erya Uganda bali mu Internal Affairs. Kakati wano nga waliwo ekitagatta era nga Bannayuganda beebuuza kiki ekiri emabega wa bino. Kati wakati mu Dr. Lawrence Muganga okugenda ku malaalo agagambibwa okuba nti g'abazadde be abaazikibwa Esseeta Mukono, awuliddeyo n'agamba mbu amalaalo ago agamanyi obanga siga abo babitya naye otujja kugendawo. Kakati Dr. Lawrence Muganga mu kugenda eyo yatuuse bino byonna mu kubyogera nga tannyonnyola nsonga ya dual citizenship, wabula ng'agezaako okukulembeza kintu kyakubeera nti baamusudde lwakubeera nti Munyarwanda. Era mu kukola bino yagezezaako okwagala okuprovinga nti ye azaalibwa mu bitundu by'Esseeta era nga ne Frank Gashumba mwennyini yagezezaako okunnyonnyola lwaki baakoze press conference eno baagikoledde Esseeta. Ebigambo bino Dr. Lawrence Muganga yabyogedde nga bali ku malaalo ago era ne Frank Gashumba oluvannyuma n'abaako bye yagenze maaso n'okuba ng'ayogera. Bagenda kunziika wano bazadde bange bakoze eki bwe baziikiddwa era bagalamidde wano. So kati bino byonna ebyogerwa nti ndi w'e Rwanda mpozi nga waliyo Lawrence Muganga omulala. Ekigambo ndi w'e Rwanda tekirina we kyawulikika mu nsonga ze baamuwa lwaki baamugaana okubeera Minister wa Internal Affairs. Ensonga ze baamuwa ensonga yali ya dual citizenship, kubeera nti alina passport y'e Rwanda, alina passport y'e Uganda, alina ne passport y'e Canada. Kyokka yagaana okuleeta obujulizi obulaga nti passport y'e Rwanda n'ey'e Canada oba obutuuze bw'e Rwanda n'obw'e Canada yabulinawo nsinga kubanga amateeka mu ggwanga erya Uganda gagamba omuntu takkirizibwenga kubeera mu office zino wammanga. Tasobola kubeera president wa ggwanga, tasobola kubeera vice president, tasobola kubeera prime minister, tasobola kubeera minister, cabinet minister oba state minister. Ebifo ebyo ebiri sensitive. Kyokka ono ye yabadde ayagala bamuwa obwa minister ng'ayina obutuuze bwa mawanga 3. Nga bamugamba oyina okulinawo nsingako obutuuze buli obw'emirundi 2 era n'olaga nti oli Munnayuganda ajjudde ne passport gy'olina ye Uganda yokka. Kakati n'abala nti oba oliawo okufiirwa obutuuze bw'e Rwanda kiyinza okulabika obulala, okufiirwa obutuuze bw'e Canada oba oliawo ewantu gye nnyinza okuddukira n'ebirala ebiteeberezebwa. Kakati obujulizi oluvannyuma lw'okubula
akakiiko ne kamusuula. Kati nga tetufuddeyo muzannyo kigwe bazannya waliwo wano ebitagatta. Frank Gashumba mukwano gwono nnyo era yabadde ng'asinga okuwolereza era ne mu press conference ene yakoleddwa bwe bagenze mukono Frank Gashumba y'omu ku baakulembedde. Why we are here? We said we cannot hold this press conference or something in Kampala. Let's go to the Bataka to confirm if Mugange is a Ugandan. He's a senior citizen. She's a senior citizen. They grew up with Muganga. He's the chairman. Where is chairman Aliwa? Frank Gashumba ng'alwana nnyo okulaba nti mukwano gwe amanyiddwa nga Dr. Lawrence Muganga afuuka minisita. Mu ministry Gashumba gye baamukwatira ng'agenda maaso n'okuba ng'ayimpersonatinga. Baamukwata ng'agenda maaso n'okuba ng'afulumya ebiwandiiko eby'ekifere, ng'afulumya documents eziri fake, era baamusanga ye ne banne era nga bonna Banyarwanda ndooza abeeyita abavandimwe. Nga baasangibwa ne sitampu eza internal affairs departments ez'enjawulo. Baasangibwa n'ebikolwa n'ebikozesebwa ebyandibadde eby'amagye nga bino bizibiti. Era ekiwandiiko twakikusomera gye buvuddeko gwali mwezi gwa 10 omwaka gwa 2017. Era Uganda Radio Network official website ye yafulumya ekiwandiiko ekyo nga kiraga nti Frank Gashumba arrested for impersonation. Baamusanga n'ebintu byengenda okugamba. Gashumba was picked up from the city center on Monday night by operatives from the chieftains of military intelligence CMI for allegedly impersonating a defense ministry official and conning some foreigners. Gashumba yalina diru ze yakubanga, yalinanga sente ze yakubanga oba ze yabbanga ku bagwira ku basajja abazungu ng'alaga nti alina ministry gy'akolamu era ng'ayina akugamba buli kimu ekigenda maaso n'okubanga kimwogerwa kimulaga nti mukungu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Gashumba ono gw'olaba yali mu kulwana ennyo okugenda maaso n'okulaba nga Muganga afuuka minisita. Ekigendererwa ki? Senyondo, surname, then other name is Frank Distance. This is passport number 1. Gashumba baamusanga alina passports ez'enjawulo, ezimu nga zirina fake era nga yakyusa amannya, ewamu nga yeeyita Senyondo oba yali Senyondo Gerard, ewalala nga yeeyita Frank Gashumba. Passports zonna nga za muntu omu kyokka nga nazo zennyini nnyini ebirumira byali bingi nnyo. Kati Frank Gashumba nowanda ali mu kulwana nnyo okulaba nga munywanyi we afuuka president afuuka minister mu government y'eggwanga erya Uganda. Mu ministry eyo Gashumba abalayo kaki. Yatuuka n'okwogera ebigambo mu Gashumba byazaasamwa yatuuka okwogera ebigambo n'ategeeza bo ng'Abanyarwanda balina n'ababaka ba parliament abakwatira ddala mu 12 mu parliament y'eggwanga erya Uganda. Bino byonna ebigambo bigenda mu maaso n'okuba nga bimwokesa. Banyarwanda, we have 102 MPs in parliament. Ekiwandi akatambi ako ngenda kugenda maaso n'okubanga nkakumalirayo. Wabula bino byonna bigenda maaso n'okujja Frank Gashumba ali ku buzibu bw'otalabangako era wenjogerera nga ye gyawunye dda gitya. Ebigambo bye yayogera ku kabinja ka M23 nti bwe mutasolovinga issue ez'eggwanga erya Uganda nga bukyali, prepare for M23 in Uganda. Ebigambo ebyo wenjogerera bitandise okuba nga bizza omuzigo. Frank Gashumba kyalwanirira ne kyagezaako okufuba okulaba nga approvinga kigambibwa okuba tikyandimuleetera ebizibu essaawa yonna. M23 gyayogerako ekabinja ketuzenga tukugamba gwe abadde agoberera omukutu guno kalwanira mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kalwanagana ne gavumenti ya Felix Tshisekedi, kagala okuwunzika gavumenti naye nga akabinja ako kagambibwa okuba nti kali facilitated era kayambibwako eggwanga lya Rwanda. Paulo Kagame Lutagambwa lyakulembera. Teweebuuza nti bino bitandika bitya. Ne Paulo Kagame yennyini yakulira mu refugee camp mu ggwanga erya Uganda era Kagame mu kwogera Oluganda alina n'abamu baasinga ng'ate bannayuganda. Kakati bino byonna bizzaayo wali Frank Gashumba kiki kyabala. Nkuleetedde ebigambo eby'abantu ab'enjawulo abagenda maaso n'okuba nga balumiriza. Ebigambo bya Dr. Milton Obote eyaliko president w'eggwanga erya Uganda, ye yatuuka okugamba nti si Gashumba yekka ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni mukama waabwe naye yennyini si munnansi wa Uganda. Byali bigambo by'Obote. But a personal matter, as far as I'm concerned. But what do you think Yoweri Museveni wants through fighting? What is he after? I don't know. If I knew, I would be very happy because. Ebigambo bya Dr. Milton Obote ngenda bikumalirayo. Byonna bituleeta ku nsonga n'ebibuuzo ebingi ebyebuuzibwa Frank Gashumba abala kaki. Konna kaabala wenjogerera ng'ebizibu byamwetoolodde dda. Ekigambo kya M23 kimufuukidde
akabasa essaawa yonna wandiwulira kkiriza tujjewo akalango kano byonna nze gye ngende maaso n'okuba nga mbikutuusaako. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Ebigambo bya Frank Gashumba birabika bigenda mmuzzaayo emabega w'emitayimbwa essaawa yonna singa kiba kyakuba. Namwandu wa Jacob Oulanya naye alina ebigambo byayogedde ku nsonga z'abantu bano n'ebigendererwa byabwe nga bw'ogenda obbiwulira naye nga wawe njagala tutandikire. Ngenda kukuzzaayo ebintu bino wawe byatandikidde, in fact si we byatandikidde wabula lwaki Frank Gashumba ayongera ogenda maaso n'okuba nga abisajjula. Dr. Lawrence Muganga ono ye Vice Chancellor wa Victoria University. Emu ku university ez'amaanyi era ezisangibwa mu kibuga Kampala. Dr. Lawrence Muganga ono njagala okutegeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni ng'akeera amulonda nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga, Minister of Internal Affairs. Wabula gye byaggwera ng'akakiiko Parliamentary Appointments Committee nga kamusunsula era nga kamusuula kamugamba togwanidde kubeera minisita mu ggwanga lya Uganda, ate naddala ministry eyo ey'ensonga ez'omunda mu ggwanga togwanidde. Nsonga ki? Olina passports tugenza okukizuula ng'olina obutuuze bwa mawanga 3. Teweerabira nti Dr. Lawrence Muganga ono yennyini mu 2021 ekitongole kya CMI kyennyini ekyakwata Frank Gashumba nono naye kyamukwatako. Ono yakwatibwa n'agenda maaso n'okuba nga asibibwa newankubadde waayita akabanga katono nnyo n'ateebwa. Ekitongole kye kimu kyennyini ekya CMI ekyakwata Frank Gashumba kyakwata Dr. Lawrence Muganga ku bigambibwa okuba nti yali mu ggwanga erya Uganda nga talina mpapula zimukkiriza kubeera mu ggwanga lya Uganda, nti n'ensonga endala yali mukessi mukadde akuba yali mbega ng'abegera eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame Rutagambwa bwe yagenda maaso n'okuba nga gwe yali abegera. Kati bino byonna bigenda maaso n'okuba nga bisajjuka. Ku mulundi guno oluvannyuma lw'okumulonda nga minisita, bannayuganda nga beebuuza kijja kitya omuntu eyakwatibwa ng'akwatiddwa nti ali mu ggwanga erya Uganda nga talina byemukkiriza kubeeramu, ate kijja kitya okubeera nga yafuuka minisita? Kino nno nekitandika okuraizinga ebibuuzo ebingi, era wano obuzibu bwe bwatandikira. Kati mukwano gwe ennyo Frank Gashumba era nga naye yakwatibwako mu ngeri ez'enjawulo, naye n'alabika ng'alina okumuyirawo omubiri, alina okujja okuwolereza n'okuteekawo embeera eraga nti kino kye bakola kwegamba bakisiiga, bo bakisindika bakizza mu kubasosola nti lwakuba nti Banyarwanda, kyokka ate nga jjukira Rwanda ggwanga eryetongodde, eyo si tribe bu tribe just. Bano baagaana okukkiriza nti Bannayuganda kubanga ekyokubeera Abanyarwanda si ensonga, wabula ekyokugaana okukkiriza nti Bannayuganda baagala babeere mu Uganda ate beeyita Abanyarwanda, ekintu ekigenda maaso n'okuba nga kirumya Bannayuganda omutwe. Ekirala kwe kubeera nti Bannayuganda be basangawo ba indigenous baagala bafuuka ate abaddu baabwe. Eyo yo side tujja kugendayo tubinnyonnyole kubanga abasinga obungi temunnabitegeera. Naye nga bino bijja Dr. Lawrence Muganga oluvannyuma lwa bino byonna kati ensobi we yavudde kwe kukozesa Frank Gashumba okubeera omu ku balwanyi be era okubeera omu ku bantu abagenda omwogerera n'okumuyirawo omubiri mu nsonga zino. Bwe bagenze mu bitundu eby'emukono okupuruvinga, omukulu ono yatuuse n'okwoza ku mmunye, agenda maaso n'okuba nga akaaba ng'alaga ensi ti bannange nze ndi Munnayuganda, siri Munyarwanda, siri munnansi w'eggwanga lya Rwanda. Committee abaali batuddemu teri muntu ku bacandidates bonna abaatuula mu maaso gaabwe yaleeta mpapula ziri organized mu bungi zijjudde kusinga nze. Ekyo njagala mukibuuze ne the leader of opposition kubanga yanneebaza okubanga naleeta ebintu ebiri ki organized. N'abalala besimenye mannya. Ekigambibwa nti bannange abali mu kategori eyange. Senyondo, surname. We said we cannot hold this press conference or something in Kampala. Let's go to the Bataka to confirm if Muganga is a Ugandan.
He's a senior citizen. She's a senior citizen. They grew up with Muganga. He's the chairman. Where is chairman area? He's the chairman of an area. If you are doubting Muganga's nationality or where he belongs, SETA, you don't need a visa to travel to SETA. That's why we are here. Nange bagenda kunzika wano. Bazadde bange bakoze eki we bazikiddwa. Era bagalamidde wano. So kati bino byonna ebyogerwa nti ndi we Rwanda mpozi nga waliyo Lawrence Muganga omulala. Nekikutuusaako ekintu. Nanga bakulembedde bweteekateeka bwatusezezza. Okakasa obutuuseewo. Ate nga Buganda bampola. Abantu abali mu ofisi bakawana. Buganda. Kati bino byonna byagenda maaso n'okuba nga bikolebwa okwagala okuprovinga nti omusajja munnawe Uganda era bagenda muziika Uganda. Mu kwagala okukakasanga we bagenda omuziika e Uganda kwe kukola ebikolwa ebyo. Era mu kubikola yagenda ne Frank Gashumba era nga bw'obirabye bwe bigenze maaso n'okuba nga byogerebwa. Frank Gashumba yennyini mu bigambo bikyokka nga issue si ya kubeera munnauganda oba obutaba, wabula issue ya dual citizenship. In fact ono ye talina dual citizenship wabula alina kye bayita multiple citizenship. Alina obutuuze obwe Uganda, alina obutuuze obw'eggwanga lya Rwanda, alina obutuuze obw'eggwanga erya Canada. Ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka g'eggwanga lya Uganda omuntu bw'atyo okubeera minisita. Kati buli omu yeebuuza laffe nanga tetufuddeeyo oba omukulu yalonda erinnya lye nga tabimanyi oba yali abimanyi nga bagezaako kwagala kufuna public attention. Kakati wenjogerera omu ku bantu abagenda maaso n'okubanga bamuwolereza ebintu ayongedde ogenda maaso n'okubanga abisajjula era essaawa yonna wandiwulira ng'ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu. Okuzzaako Kemabega omukulu ono yabadde ng'akulemberamu enteekateeka ez'enjawulo era enteekateeka ezo ng'ezisinga obungi za kifere kubanga nkugambye Frank Gashumba ono yakwatibwako. Jjukira ono abantu bangi nnyo nga Banyarwanda katugambe abali mu ggwanga erya Uganda naye nga tebalina buzibu na muntu yenna era nga ne bannayuganda tebalina buzibu na muntu era na muntu oyo bana bantu abo. Wabula ono ye kazaala bulwa y'omu ku baatandika entalo zino, y'omu ku bazikumyemu omuliro, y'omu ku babireese era nga n'abamu ku balimu ensa. Abanyarwanda bateekwa okuba nga baatandika dde okugenda maaso n'okuba nga bamwevuma Frank Gashumba. Frank Gashumba yatuuka n'okugamba nti bwe muba nga temusolovinze bintu bino prepare for M23 in Uganda akakatambi ngenda kakuddiza. Wabula nga sinnakuddiza katambi ako Frank Gashumba njagala okutegeeza nti yakwatibwa era ng'ezimu ku nsonga lwaki yakwatibwa nkugambye Frank Gashumba yali agezaako okukola kye bayita impersonation nga yeefuula omukungu kyatali. Kyokka yagezaako okulaba nga ministry enevunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga ye yalinga agezaako okulaba nga akozesa mu kukozesa ministry eyo. Kyokka mukadde kano nga emintu gye badde baagala okuteekamu mu mukwano gwe Dr. Lawrence Muganga kye kisinza okuleeta ebibuuzo ebisinga obungi. Gashumba kiki kyabala ku nsonga za ministry eno. Senyondo as surname, then other name is Frank Distance. This is passport number 1. Passport number 2 also holding the same pictures, although with some changes in color. This one reads Gashumba Frank Nalingumu. Stand the Minister of Defense, the Veteran Affairs, Mazima, and others. Actually, on top of those, God have mercy upon us. The drugs which were also found. Their presence at CMI is not that they are detained at CMI. They are currently detained at the Special Investigations Branch in Kireka, unit in Kireka. They only come here for the sake of carrying out interrogations, because this is a joint operation that involves the Ministry of Defense, and therefore CMI is a stakeholder. Frank Gashumba yakwatibwa
kwebyo ebisango by'owulidde b'ensonga z'ogenze maaso n'okubanga owulira. Frank Gashumba y'omu n'atandikira okugenda maaso n'okubanga abaako ekintu kyavuga bwe baali tebannamukwata ebyo nga tebinnabaawo. Frank Gashumba yali tateekawo nnyo mbeera y'abavandimwe, wabula oluvannyuma lw'ebyo Frank Gashumba yatandika mpola n'atandikiriza okugenda maaso n'okubanga avuga ekiboozi ky'abavandimwe, era n'atuuka n'okugamba nti bo baakola omukago oba ne batuuka n'okukola zi press conference ez'okumukumu mbu nga bendoosinga, era n'atuuka n'okugamba mu Uganda be basoose mu byafaayo mbu bo ng'abavandimwe okwendoosinga General Yoweri Kaguta Museveni owaabwe. Ekintu kino nakyo ne kyongera okuleeta ebibuuzo bingi nnyo. Njagala mwambale t-shirt ezo ku makubo nga temutya. Lwaki? In the entire history of Uganda guno gwe gusoose. T-shirt z'owulira ayogerako mu katambi baakuŋŋaanya abantu boyinza okugamba nti Abanyarwanda abali mu Uganda bo abeeyita abavandimwe ne batandika okwagala okubawa zi t-shirt nga kiringa ekigendererwa ekyokwagala okweyawula okweya-identifyinga, era ze yali abategeeza nti muzambale buli we muyita, ekigendererwa nga tekinnategeerekeka. Era mu eyo press conference baali bali mu mbubbo officially mu butongole baali bali mu kwendoosinga General Yoweri Kaguta Museveni, ensonga tezaategeerekeka. Ebintu bino Frank Gashumba lwaki agenda maaso n'okubanga apika Abanyarwanda oba abavandimwe okuvaayo mu lujjudde ne bendoosinga president. Era gwe mulundi ogusoose Abanyarwanda okuteeka billboards ku makubo, buli kuba eriyingira erifuluma Kampala tuziinamu nga tugamba ki tuzamutoorayo heeri. Lwaki? Abaganda balina eddembe ogamba tujja kulonda Museveni, naffe tulina ogamba naffe tukyusa mu lulimi lwaffe ne tugamba tujja kukola ki? N'abateso balina n'abasoga bakola ki? Temwetya eno Uganda yammwe ng'abantu abaki? Ng'abantu abalala. Mumpulira. Ekirala ekikulu ennyo, muddeyo awaka mugambe bazadde bammwe ne bajjajjammwe nti ensonga yaani teri kirala. Kati Gashumba oyo gw'owulira mukwano gwa Dr. Lawrence Muganga era eyamuleetedde ebizibu oba ali mugenda maaso n'omuleetera ebizibu. Yawulirwako olumu era mu press conference emu ng'ayogera oba mu yayogerera ku kye bayita M23 akabinja k'enkugambye nga bwe ngenda okukakutegeeza. Mu press conference eyo Frank Gashumba ono yakwatibwako mukwano gwa Dr. Lawrence Muganga era ng'omukwano gwabwe tegunnategeerekeka nnyo ng'oggyeko ekyokubeera nti bonna Banyarwanda, era nga Frank Gashumba olutalo alutaddewo nnyo okulaba nga Dr. Lawrence Muganga afuuka Minister wa Internal Affairs, era ekyokubeera nti baamusudde kyasinze kuluma Frank Gashumba n'okusinga gwe baasudde yennyini, newankubadde nga ne gwe baasudde yatuuse n'okwoza ku mmunye. Frank Gashumba nga tannayogera ku M23 yasooka n'awulirwako ng'ayeewaana oba okubalaata nga bo ng'Abanyarwanda bwe balina ababaka 12 mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Ekintu kino ne kireyizinga ebibuuzo ebirala bingi mu Bannayuganda naddala ababadde babigoberera kuba abasinga bonyine badde temubigoberera nnyo, kakati biwulire. Banyarwanda, we have 102 MPs in Parliament. 102. But they're exclusively quiet. Someone who is helping us, fighting for our rights, he's an MP from Chiboga, Muganda. So even if you are given 200 MPs in Parliament, forget it won't happen. Malcolm X, there is a statement he made, there's what they call a house nigger and a house nigger and a farm nigger. A house nigger is always there praising the king and his master. A farm nigger is always complaining. The moment Ugandans are appointed to big portfolios, they tend to forget their own. So my brother, about having representatives in Parliament, call me, I will tell you what we are going through. My name is Frank Gashumba. I was born and raised in Masaka, Villa Maria, a small village called Villa Maria. My grandparents migrated from a small country called Rwanda in 1922. They ended up settling in Masaka. Both my parents are buried in Masaka. My father too was buried in Masaka. Basically, I'm a Ugandan 100%. Era nga mukwano gwe gwagezaako okuba ng'awolereza Dr. Lawrence Muganga,
Frank Gashumba agamba nti naye bazadde be bajja mu ggwanga lya Uganda nga bava e Rwanda mu 1920s era mbu baziikibwa Masaka era kakati yagamba nti ize e Ugandani 100% olweyo issue jagenda maaso n'okubanga ayogerako. Mu ebyo yagenda maaso n'okubanga kaatiriza nti bwe munaaba temusolovinze bino n'okukkiriza nti ye munna Uganda oba n'okukkiriza ebyo bye bali boogerako ng'abavandimwe mwetegekere M23 mu ggwanga erya Uganda. Wulira. They say you are Rwanda and go back to Rwanda. By the way, beyond the Constitutional Court, we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. Kakati ebigambo ebyo byowulidde Frank Gashumba ayogera wenjogerera nga byatandise okukola rounds ku internet okwetolola ensi yonna. Ensi yonna etandise okugenda maaso n'okubanga yeebuuza ono omusajja afaaki bano abasajja bafaaki. Ekiri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo era waliwo ekiwandiiko kino nga kiva mu Congo. Ekiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu w'amawulire gwe bayita The Pearl Times nga boogera ku eyo statement Frank Gashumba gye yafulumya eya M23. Social commentator Frank Gashumba and Banyarwanda community leader Frank Gashumba has sparked heated national debate after warning that Uganda could face an M23 style scenario if long-standing grievances involving the Banyarwanda community are not properly addressed. PDA Frank Gashumba gwe yali press conference nene wenjogerera emikutu gy'amawulire okwetolola eggwanga lya Congo yeri mu kutambula beebuuza abali ku bantu bano jukira mu Kongo eyo waliyo okulwana oba waliyo embeera etali nyangu nnyo abeeyita abanyamulenge mu ggwanga lya Congo be batuuso babe Banyarwanda era abava mu ggwanga lya Rwanda abali mugenda maaso n'okutigomya era nga M23 eyogerwako nga akabinja. Frank Gashumba M23 gyayogerako ke kabinja kagenda maaso n'okubanga katigomya emirembe mu ggwanga eryo era Democratic Republic of Congo. M23 is an armed rebel group operating in the Eastern Democratic Republic of Congo. It was formed in 2012 following a mutiny of former soldiers who claimed that Democratic Republic of Congo had failed to fully implement the March 23 peace agreement from which the group takes its name. Jukira eggulu nakuwadde amawulire yakuwadde ekiwandiiko era bulijjo mbadde ngambi kuwa nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda bagirumiriza nti erina kyemanyi kabinja kano. Kati Frank Gashumba mu bigambo bye ayongera okukkaatiriza nti kituufu gavumenti ye gyawagira yandibanga emanyi ku kabinja kano. Bino tebyakoma eyo oba tebikoma eyo bigenda maaso n'okubanga birumiriza era nga ne Dr. Milton Obote yategeeza nti Uganda egenda kufuna obuzibu mu kukkiriza General Yoweri Kaguta Museveni abeere abakulembere. Yategeeza nti General Yoweri Kaguta Museveni si munnansi wa Uganda ono refugee. Byali bigambo bya Dr. Milton Obote kakati biringa ebiri mu kwongerezebwako ebigambo bya Frank Gashumba. Then kwe tugatta report ya UN ekitongole ky'amawanga amagatte ba experts okunoonyereza kwe baakola ne bakizuula nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye balina kye bamanyi ku kabinja kano oba bavujjirira akabinja ka M23 kyokka ate nga ne Paulo Kagame Lutagambwa y'omu era kubalumirizibwa okubeera nti bavujjirira akabinja kano aka M23 akali e Congo. Kyokka nga ebyo bigenda mu maaso ono Frank Gashumba akugamba nti mwetegekere M23 mu Uganda. Ngenda kusooka nkuwa ebigambo bya Dr. Milton Obote nkuleetera ebigambo bya namwandu wa Jacob Oulanyanga bulijjo era naye alina ebigambo byayongereza ku nsonga eno. Jukira omukyalo ono nakugamba baawe yali speaker wa parliament era nga bw'obalaba Jacob Oulanyanga baafumbiriganwa mu mwaka gwa 2013 nga wakayita omwaka gumu nga kabinja ka M23 katondeddwawo 2012 bo mu 2013 ne beekuba empeta. Ono baawe nga yali deputy speaker owa parliament era oluvannyuma n'afuuka speaker owa parliament. Kakati omukyalo ono namwandu ali mu ggwanga lya United States of America yafuna n'omukyalo omulala era naye akozesezza ekizampo nti nze ndi mu ggwanga lya America naye saagala ku taking over kuba nkimanyi wano ndi mugwira nina we nnina okukoma. Kakati nga sinakuwa bigambo bye ngenda kusooka nkuwa ebya Dr. Milton Obote ku nsonga za General Yoweri Kaguta Museveni nga gwe mutwe omukulu era nga bannayuganda bangi bawuliddwako nga bino babyogera. Wuliriza. But a personal matter, as far as I'm concerned. But what do you think Yoweri Museveni wants through fighting? What is he after? I don't know. If I knew, I would be very happy, because I really don't know.
Museveni was a member of the military commission. He was number 2 in the military commission. He and the rest of the members of the military commission organized elections. And soon after elections, he decided to fight. And he hasn't progressed very much. In his own area where he was born, he's not effective, he's not known, and he's a refugee himself in another part of Uganda. So I really don't know what he wants. Owulidde Obote bino ebigambo yabyogera akyali president era omukutu ogumu bwe baserabidde erabika yali BBC. Omukutu ogwo yali ku interview ku mukutu gwa BBC ne bamubuuza ku nsonga za Museveni n'agamba Museveni refugee era n'agamba nze simanyi na kiki kyayagala n'ategeeza nti Museveni yali omu ku baali bakulembera akakiiko military commission akakiiko k'amagye era mbu Museveni yali yamuwa kugamba Obote yali yamulondo okubeera mu magye okubeera akulira omu kubakulira akakiiko ako ak'amagye ndoza ke kakiiko akali ako ntikko mu magye g'eggwanga era mbu akakiiko ako ke kategeka n'akalulu jukira omukulu oyo yagenda mu nsiko ng'agamba nti Obote yabba akalulu era akalulu tekali ka mazima na bwenkanya naye Obote yagamba nti akakiiko Museveni ke yali akulembera ke kakiiko akamu ku baali bavunanyizibwa kutegeka akalulu kakati nga yeebuuza omusajja ono ayagala ki era mu bigambo ebyo n'ategeerezaamu nti omusajja ono mumwegendereze kuba si munnansi tasuubira muntu yenna kumusupportinga kuba si munnansi era Obote yagamba ono refugee eyajja n'afuna obutuuze mu ggwanga erya Uganda era mu kitundu ekimu mu Buganda wano kati ng'Obote alinga ategeeza nti Buganda mwe mwasembeza omusajja era n'oluvannyuma lw'okumusembeza mugende maaso n'okubanga mumwesamba oba oliawo mugende maaso n'okubanga mumwegendereza nga bwe kiba kisaanidde olw'ensonga ekisooka si munnansi ekyokubiri ebigendererwa bye muteekwa okubanga nammwe temubimanyi Dr. Milton Obote yali akyali president ow'eggwanga erya Uganda era n'agenda maaso n'okwogera ebigambo ebyo. Whatever the wrongs of his case, wouldn't it save a lot of life and a lot of money to talk to him? I told you it is not a personal matter. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country. Because he's a gunman. Your name is Robin. Do you remember the history of England called Robin Hood? I do. Yes? Is it worthwhile talking to Robin Hoods of this world? Bader-Meinhof in Germany? The Irish Republic army people? Is it worthwhile talking to such gangsters and terrorists? Akati ebigambo byali bya Dr. Milton Obote eyali president w'eggwanga erya Uganda. Ebigambo byesigenda birwako kuba waliwo ebigambo byenjagala atowulire. Ebigambo by'omukyalo oyo amanyiddwa nga Lady Winnie Alison Obo. Ono nno nga nnamwandu wa Jacob Olanya Lokori eyali speaker wa parliament ey'eggwanga erya Uganda. Ku nsonga z'ezimu ayina byannyonnyodde byenjagala owulire nga nabyo bikulu era nga njagala obiwa obudde si biwanvu nnyo leero akatambi kendeese kampimpi njagala okawulirize nze nzije oluvannyuma ngende mu maaso n'okubanga nkwongerayo kubanga bikyali bingi nnyo amawulire gakyali mangi ate nga tulina okugakuwa ebigambo bya Lady Winnie Alison Obo njagala obiwulirize wabula nga sinnabikuwa ngenda kusooka nkuzizeeyo emabega nkugambye Frank Gashumba bwe twogereranga ebintu si birungi bigenda maaso n'okubanga bimwonoonekera era yatutuusizza wano n'okukola information eno tugende maaso n'okubanga tugikuleetera. Frank Gashumba bwe yakwatibwa ebyaddirira mbikugambye era ebyamukwasa mbikugambye kakati bwe twogerera ebigambo byayogedde ku nsonga za M23 biri mu kukola rounds of talks ku mawulire mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okwetoloola ensi yonna. Mu bigambo bya Frank Gashumba ezimu ku nsonga ogenda zisanga mu katambi ak'omukyalo n'owuliriza nzije nkwongereyo. I'm saying that this Lawrence, Dr. Lawrence Muganga, had it been that Rwandese arrived in Uganda or migrated in Uganda like I came to the United States, and these guys came and, you know, Uganda was a level playing field. They came and, you know, worked hard on merit, earned what they deserve from working hard and letting Ugandans be and letting everyone do what they can to achieve what they can. You know, had that been the case, there would be no debate about where Dr. Lawrence Muganga is from. We wouldn't care if Dr. Lawrence Muganga fell from the sky. We wouldn't care.
if Uganda was not, you know, stifled by Rwandese people. That is the problem we have in Uganda, and that is why there's a huge debate about the belonging of Dr. Lawrence Muganga and why it is wrong for Dr. Lawrence Muganga to be the minister of an intimate ministry like Internal Affairs that deals with immigration identity of a country like Uganda. That is the problem with Rwandese people in Uganda. The fact that the president of Uganda is a Rwandese national, is a Rwandese refugee. Even if, let's say, he was, and let Ugandans be, you know, you would say, you know what? He's not a terrible human being. And he allowed for term limits to be, and he allowed for age limit to be, and he allowed for Ugandans who are professional, educated, worth it, have earned positions to live in their, to have their positions and live. A simple thing as living is now a decision of these Rwandese people when it comes to Ugandans. That is the problem we have with these Rwandese people. That is why Uganda cannot continue being peaceful, living peacefully, and ignoring the problem of Rwandese people in Uganda. The reason why Rwandese are a complete pest and must leave Uganda is because of their habits, their behaviors, and what they have turned Uganda to be. It is because of Rwandese that now the age limit for presidency is till death. It is because of Rwandese that term limits for presidency is off limits now. You could be until forever. It is because of Rwandese that certain groups of people must be, you know, in camps. Certain group of people, their homes must be broken. Certain groups of people, like certain kingdoms, must not thrive. Certain, you know, the kingdom of Ankole, because of the Rwandese coming in, Museveni made sure that the Ankole kingdom does not exist because he feels like he cannot exist under another king. You see, because of Rwandese, actually people had to go and live in camps. Because of Rwandese coming in, Luero, several Baganda were killed. Several, numberless. You cannot count. You cannot imagine how many people from Buganda died in Luero while Museveni was ushering in. Because of Rwandese, HIV became a big deal because they literally injected Ugandans with HIV. Because of Rwandese, people, the youth who are 80% of the population of Uganda are hopeless. Tons of them take flights to go and work in the Middle East. Uganda, Museveni made fun of them the other day about going to Dubai to look for what and so on and so forth. He's mocking them, and yet he knows exactly what he did. Because of Rwandese, all government agencies for Uganda were privatized and shared amongst themselves. The little group of Rwandese of Museveni's company that came at once split Ugandans at a dining table while they had dinner to say, you take over this bank, you take over this bank, you take over this hospital, you take over this service, you take over this. And because of that, because of Rwandese, Uganda no longer has services that serve the people. All services are sucking the life out of Ugandans, and whatever money that's left, little here and there, is taken up by them. It is because of Rwandese we pay hefty taxes and see no medications in hospitals, no roads, you know, none of the services that should have been provided to Ugandans as a national of a country, despite the taxes that are paid. It is because of Rwandese. Offices like URA, they can literally hold a meeting in Kinyarwanda, and because they're all Rwandese. It is because of Rwandese that in Uganda, a university graduate has no hopes that they could graduate with a
a degree in bioengineering. Like one of the youths who went to see Museveni with Kasuku when they went to the State House. When Museveni asked him what he studied bioengineering, but he's a TikToker. I'm not saying TikTok is not income. You know, you don't make enough on TikTok. People make a killing on TikTok. But I'm talking about instances where, compared to what he would be doing if he would have the access to perform as a biotech engineer, he would have excelled. He would serve his country. He would do well for Uganda and for himself. Okay? It is because of Rwandese, I can name on and on and on. It is because of Rwandese there's a sovereignty bill. It is because of Rwandese that oppositions cannot exist in Uganda except designer oppositions for Museveni, designed by Museveni, like the Besiges. Besige and Mpuga and DP and all that, all those parties. And DP shamelessly is now coming out to say or appear as a Rwandese whatever. It is because of these Rwandese that Gashumba will come out and say he can command M23 to come and clear Uganda of indigenous Ugandans because he feels like he can. It is because of Banyarwanda that the parliament of Uganda, a whole speaker is abducted like a thief and not brought before court and not prosecuted. Even if she, let's say they have a special way of handling this, she was not handled, her case was not handled legally the way it should because of Rwandese. We made a huge mistake allowing Museveni to come and be a president of Uganda. That was a huge mistake. Our parents did it. We cannot reverse it, but our generation must not allow for this to continue with their lineage. No. The Ministry of Internal Affairs is too intimate to be given to a foreigner like Dr. Lawrence Muganga to rubber stamp and continuously give entry freely to these Rwandese people. Gashumba made a statement and said that Ministry of Internal Affairs has been the biggest enemy of Rwandese, rightfully so. Because what Gashumba means by that is that internal affairs should become like Nasa Road, where they can generate whatever they can for whomever without question. The reason Aronda Nyakairima was killed was because Aronda refused to open that door for the Rwandese to just gain passports and access into Uganda freely. There is not a country that allows for that. Otherwise, the whole world would be one field of everyone. There'll be no identity. We would all be one big world. You know, it doesn't matter where you come from or how you look like or whatever. But the problem of Rwandese in Uganda, the problem that Rwanda has in Uganda is because Rwandese in Uganda have stifled livelihood of Ugandan natives in Uganda. That is the big problem. All the cattle that is lost from Teso towards from eastern all the way to the north, central, everywhere, because of Rwandese coming to Uganda. There is a long list of Rwandese problems in Uganda. So we don't care if they are born there or if they are whatever there, because when they came, we welcomed them as refugees. Period. If they were good guests, they would not make sure that they're the only ones in the leadership of Uganda. That Museveni must be the president of Uganda, and then Museveni's son must continue the presidency. Then Muhoozi's son must continue the presidency. That is problem number one with Rwandese in Uganda. The first thing Museveni did when he settled in Ankole was to make sure the kingdom of Ankole is destroyed completely. Completely. Because he felt like it was too much competition. That is the problem we have with Rwandese, and we cannot entertain it any further. Any further. The rest of them, you know, after all of this is done, we can resort ourselves and reorganize and see about what rules and laws they must follow if they remain. But it is in our favor not to allow this to continue. No. The Kabaka of Buganda cannot come out to say, why are you breaking down houses of my people? Because he's under siege.
Uganda is that they think that they are the owners of the slaves they call Ugandan nationals. They have made Ugandan slaves in their own country. They dictate when and how long somebody lives. That is a big problem. In fact, it could be the only reason why Rwandese are not welcome in Uganda. It's because they think they are the owners of Uganda and they're the only ones good for leadership in Uganda. No, unacceptable. That is the problem. Anywhere can exist, no problem. I even have friends here who are from Rwanda. I do. I've had employees who are Rwandese. I've hired Rwandese people to work in my businesses. But I kid you not, the problem is the Rwandese in Uganda who think they are the almighty in Uganda. That is the problem. Especially the Ministry of Internal Affairs. He should not be allowed to. And I'm glad the pressure is mounted. He has been thrown out, or whatever the case might be. They could be playing games, and this might as well be a diversion. But a diversion that has made the drums beat. I mean, if they were wondering how we feel, I think they know. Don't you think so? If Rwandese were wondering how we feel, just by appointing this diversion they may call diversion, I think now they know that they cannot exist in Uganda anymore because they were guests. We gave them everything. We gave them our names. But they've continuously moved the goalposts and stifled life for Ugandans. That is unacceptable. That is my point about being against Rwandese in Uganda. Where does this useless man called Gashumba get the power to say something like that in a country where he's a guest of? He's a descendant of the guest. His father was a refugee. Talk about being ungrateful. They have stolen all the cattle of all Ugandans everywhere. Chris Kyonga, those are the people who went and burned people in Teso, in cargo, in trains. So we must not accept these Rwandese people in Uganda under any circumstance. Not. We must not. Whatever they're trying to do, obviously right now, several things are against them. And thank God, because for the best reasons and interests of Ugandans, everything they're doing is working against them. Ebola. They are the ones who own the hotels. They're the ones who own the tourist industry. They are the ones who do all of Kazora. I was complaining the other day about, the pronouncement of Ebola and how they've taken it too far. It is pinching them. It is hurting them where it matters. The sovereignty bill, they put that to be sure to ban Bobby Wine from doing what he's supposed to do. It has ended up hurting them instead. The dual citizenship bill, they set that up to try to stop Dr. Chingi from getting back to Uganda. But guess what? It is now biting on Dr. Lawrence Muganga. Everything they're doing is against them. Museveni is so old, tired, and exhausted that he has manic episodes of dementia in State House, being chased down the hallways and tied down in a room just so that he doesn't become a nuisance to himself. We have everything for us and everything they have and make against them. That the Bible says the wish, they say whatever an evil person wishes on somebody else happens to them. But the Bible also says that whatever a righteous person wishes comes to them. So basically, whatever you wish comes to you, whether you wish it on you or someone else. It just matters if it is from your heart. And whatever it is will come to you. So all the rules, all the laws, everything that they are putting to try to stifle Ugandans or Ugandans abroad or Ugandans in Uganda are essentially affecting them. I'm talking about M23, for example, in Congo, the way Museveni has been operating, where they think that he is the Messiah or is the Savior and so on and so forth. Right now, he's trying to make Muhoozi come up as that, but it's still failing because
you know, he doesn't have the same wires in his head. Museveni would come in the night, cause atrocities, come in the morning and cry with people. And so even in Somalia, places like Somalia, Congo, he would be the one to send M23 to go and cause attacks, and then bring UPDF to come in and try to quench the situation. In the meantime, he would call M23 and tell them, oh, retreat, do not, you know, stop. So that UPDF seems like they are getting on top of what, you know, they're dispersing the conflict that is happening currently. The US believed him. In Somalia, Museveni was Al-Shabaab. You know, when he hit people in Kololo in Uganda a couple of years ago, I think 2021, when they were watching the World Cup, it was Museveni. He set up, you know, the bombings to kill people so that he can get money from the Western world. I mean, it has been a long time coming, but this man has now been figured out. Let us not allow for this to continue in his son or whatever he thinks he wants to set in place. Do not allow this Muganga nonsense. Flush it all the way. Muganga must not exist and be a minister of internal affairs, because it is an intimate ministry where we control in and out, migration here and there, identity of Ugandans. If Muganga becomes and continues to be the minister in that department, the problem is that our identity will be given to Rwandese, without a doubt. Big issue, okay? Not a ministry like that, not at all. So, you know, I'm saying the whole president had a national address a few days ago and did not speak about Ebola. Ain't that crazy? How are we supposed to believe that truly there is some sort of national pandemic in Uganda? You can see the trickery. But the good thing is that they're the ones who own the tourist companies. They're the ones who own the passports. They're the ones who own the visas. They're the ones who own, who have plans to go abroad. They're the ones who, all of these things that they have for themselves set up have been stifled by the Ebola announcement by their own person. So, talking about shooting yourself in the foot, they plan on doing these things so they can put Ugandans on lockdown. This has instead locked them up. It has locked them up. There's no way these Rwandese people, the Kazoras and all of them, are all complaining. They can't. Sovereignty bill, clammed Dr. Lawrence, okay? Dual citizenship, clammed Dr. Lawrence. The guy's old. That's their problem, not ours. Legitimacy. He can't. He cannot make it for the world to accept him. The whole world has just ignored Museveni like a wanderer. Like, you know what, it's a crazy guy, just don't worry about him. Nobody cares about Museveni. Nobody acknowledges him. Nobody's inviting him for anything. And he knows it. The biggest thing Museveni struggles with right now is the truth, because he knows it. Museveni knows he stole the election. Museveni knows Ugandans don't want him. Museveni knows that he's illegitimate. Museveni knows that the world doesn't care about him. Museveni knows that the world has figured him out. Museveni knows that he has killed a lot of people. Museveni knows that Ugandans have known every secret that he has done. All Museveni is trying to do now is to maintain a current situation. He doesn't know what tomorrow brings. He doesn't know what the next hour brings. Museveni lives for this minute, right now. And that's hard. That is hard for an old man who has no needs to continue chasing dreams like he used to. He doesn't have any. So I say all this to say that Uganda, you are at the brink of change. If anyone is losing hope, do not. If Museveni could not take over Uganda when we were sleeping, when we didn't care, or we didn't know what he was doing, when we praised Museveni and worshipped Museveni, if he couldn't take Uganda then, he couldn't do it now. It is not because of Rwandese as a race, as a human race, that is a problem. No. It is the Rwandese in Uganda who think that they have power over the existence of Ugandan indigenous people. That is a problem. That's the problem. The problem originated from us allowing Museveni to become a president. Obote was right, but he should have stopped it anyway. Obote should have stopped this man from existing and not hired him and so on and so forth.
But it's too late. It's too late for us to reverse what happened between Obote and him and the transition. Okay? But let us not allow it to continue. No. Can you imagine in Mulago Hospital, government hospital, they have a pharmacy in there where patients, after being seen in Mulago, must go and buy medications from a pharmacy owned by a Rwandese in the hospital. A pharmacy is in a hospital that is privately owned. Can you imagine that? In a government hospital sits a privately owned pharmacy where a patient, after being treated in the government hospital, where there is no medicine, not gloves, no IVs, none of no cannulas. When women go to deliver, you bring your own bucket of water. You must go and buy medicine from this Rwandese person's pharmacy in the government hospital. Somebody could die because they don't have Panadol or Tylenol because this Rwandese person must make money off of the sickness in Uganda. The government will not provide, a government that is run by Rwandese people. You see that? There is rot everywhere. Rot everywhere. The problem, I'm going to say this for the last time, the problem with us not wanting Rwandese in Uganda is because they think they must prevail over indigenous Ugandans in every aspect of life, and that is unacceptable. Gilamiu pewa meti Rwandese oberi lobo Uganda ni penny down makinwale makilwoni Rwandese mati wilobo weng oberu rom ento mati Uganda ni pewa mirugi pian gintam ni gina yo miragila wan jo Uganda iyo moke ken iyaryat igankwani i parliament kakwana weng gina yo miragila menu bobi tiu pewa meti umete. Okay, so briefly, that's what I wanted to talk about. If anybody's confused as to why there's a lot of language about Rwandese, Ugandans, my friends in America, you may have questions. The answer to that question is not that I am ungrateful about being an immigrant in this great country. No. I just don't think that I, as an immigrant, must run this country how I feel. I wouldn't do that. I am grateful to be here, and it's a level playing field. Therefore, I work as hard as I can to achieve what I deserve. And that's how it should be anywhere in the world, especially Uganda. Why must Ugandans not have a level playing field in their own country? Why must Rwandese own everything and have Ugandans as slaves? That is the problem with Rwandese in Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.